Excited to be welcoming back our two colleagues, the Honorable Ssewanyana and the Honorable Ssegirinya Muhammad. We are always happy when we see our colleagues here being able to join us in deliberations in this house. Inyo betumisinze katuli mukomera era abalonzi bange bintu bingi nnyo bifudde nga siriiwo. Ne kati obudde buno nkomyewo nebaza abaka wa Palamenti nti batwaniriza bulungi nnyo. Nyingire mu Palamenti awo nga n'okutula simanyi kubanze bankwatira nga ne Palamenti sinaba kugiyingiramu yadde olunaku. Era madde ngenze kusaidia aba minister Honorable Alan yanzijeyo nanga nti why tulina tuula eno. Kakati kitegeeza nti obudde buno kati emirimu kagitandike okuva lwenkomyewo mu Palamenti y'eggwanga. Sanyufu nti Mukama Katonda ono mwebaza nnyo nti atusobozesezza okusobola okudda mu Palamenti ate era omulundi gwaffe ogwokubiri nti twabadde tetukisuubira saagala kubali ne tuva mu kkomera era kati tukomyewo okuteeseza abantu baffe mu ngeri entuufu. Bingi bikyuse wano ku Palamenti, tekinologi mungi buli woyingira okozesa tekinologi buli kimu kyonna, so tetunaba kubanyira bulungi nnyo na mbeera ya wano. Naye n'ekirala kye nnyinza okubeera nga neebaza be bantu baffe abasobodde okutubeererawo abaka ba Palamenti okuva mu buli kala, mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala, na buli muntu yenna yenna alwanya olutalo okulaba nga tufuna eddembe lyaffe ne tukomawoko wano mu Palamenti, twagala okumwebaza. Nzije wano nga poliisi entwala saketi bw'okisa zange ze baakayuzaawo temuzimanyi muwendo, jiini zange, kacci zange mpitirivu nnyo. Iyo wero wedda basajja bampa buwi kyaganya bwe bati, ekyo kinsanyudde ne manya nti finally I'm back. Era nkya mutulingirire tugenda kubeera nga tukola maiden speech, tetwagala gitematema kyova olaba byonna neekugira byonna sivaayo bulungi kubanga enkya tulinayo okwogera ensonga zennyeenyi, twogere oluzungu wano n'ensi ekwata baali.